Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Jeno Salim Saleh Kiboga yo wajagaza kibannange eriyo goldi gwe mwalabyeyo kiki jeno tukusaba Muwalawe munone omutuzinzeeko omutusibyeko Muhooza otwagazaaki Muhooza dizayi otwagazaaki tuveeko Kiboga ina abaana abaayo abaana abaffe bagenda kusima toilet abamu bagenda mu parliament tetuyinza kikkiriza ekyo tukiganya tukivumirira nesekuvumirira yenna Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbanirizaako nate ku Beyond the Newsroom awo mukutu semakutu ogukutuusaako ensonga zisemasonga yenzedde niya okuweereza era njagala okubeera nga nkutegeeza nti ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala okubeera nga otulaba mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda gy'owangalira abali mu kibuga Kampala abali ekiboga Kyankwanzi Nakasongola Luweero Mityana Mubende Fort Portal abali Kasese abali Eggulu n'abali Embale ne mu bitundu by'eggwanga ebirala byonna njagala okubalamusaako n'okubeebaza okubanga mutugoberera ate bannyinaffe ne baganda baffe bali wabweru w'eggwanga most especially abali ku kyombo kya Buwarabu gamba Kata abali Jeddah abali wali eri Saudi Arabia abali Dubai bannaffe abali Kuwait yonna nno gye muwangalira ku kyombo kya Buwarabu ngamba kyemukola kya muwendo mungi mwebale kubeera nga ate mutugoberera ate baganda baffe abawangalira ku kyombo eri abali wabweru w'eggwanga gamba nga USA abali mu Asia abali mu South America bannaffe bali e Europe yonna gye muwangalira mwebale beera nga mutugoberera era ne bategeeza nti kyemukola kya makulu nnyo nnyini ddala okubanga mutulonda okuba mukutu nambemu ogukuweereza nze Deni olunaku olwaleero nina omukulu gwenkyazisa agenda kubeera nga ate yeeyanjula avudde no mu district ya Kiboga era nga atindizza olugendo lubadde luwanvu kyannaku nti ebigambo ebifubutuka mu Kiboga byennyamiza era bikaabya amaziga oluvannyuma lwa primaries za NRM ezalimu okusomozebwa kungi nga bwe kwali mu districts endala nga bwe walaba kwali e Rwemiyaga nga bwe walaba kwali e Namutumba n'okwali mu districts endala n'ab'ekiboga beekubira omulanga nga beebuuza ekibuuzo lwaki General Salim Saleh yaleeta Muwalawe amanyikiddwa nga Desire Muhooza okubeera nga yeesimbawo ekiboga n'okutinkuula emirembe gy'abannakiboga beebuuza ekibuuzo kimu nti ffe nga bannakiboga bwe twasalawo okuwagira General Museveni n'okuwagira NRM twaza musango ebyo nno byonna ebibuuzo ansa tugenda kubeera nga tugijja mu omukulu akweyanjulire taata nsanyuse okukulabako olunaku olwaleero esebo nange ndi musimu nnyo amanya nze Ssenjobe Junior Muna Kiboga omutunuulizi w'ensonga ebeefa mu kitundu kyange ate omumobilizer wa NRM ateegaanika ate ateegaana NRM ye pate yaffe ate omuwagizi wa President Museveni nga President w'eggwanga lino ate atandyagadde kukyusaamu naye bwe kijjanga tukyusaamu Muhoozi ne bwatukwatamu no problem bwe kijjanga tukyusaamu anatukwatamu yenna it's okay but Museveni yandigiza akyaliko bannakiboga bwe tugamba bwe tutyo bannakiboga bwe mugamba bwe tugamba newankubadde ate nga muli bennyamivu nnyo okubanga waliwo omuntu eyafudde ku kitundu tekigaana wa neighbor kubanga waliwo embaga egenda ogenda mu maaso kitegeeza nti newankubadde nga ebitunyigiriza bingi ekiboga ekimu ku byo by'ebyobufuzi byaffe ebyagala okwonooneka naye wadde tugamba tebijja kwonooneka kubanga tukyali balamu akalulu kaffe kano bw'okatunuulira nti kakyankalanyizza nnyo disitulikiti yaffe ey'ekiboga akana akakagwa ka primaries nti bw'otangazaamu n'obuuza ekibuuzo lwaki akalulu kaffe kano emivuyo gyali mingi luutu eno ogenda okyekenneenya nti General Saleh yakalimu
General Salim Saleh yali mu kalulu k'ekiboga. Yali mu kalulu k'ekiboga. Era yaka influence nga ne results ezava. Era tewayitanga lunaku lulamba ng'erinnya lye teriwulikise mu kalulu ako. Amannya nze Desire Muhooza muwala wa General Salim Saleh akandwanaho aba amaze okkenyigiramu. Agattako n'akali muwala wa General Salim Saleh. Amannya nze Desire Muhooza muwala wa General Salim Saleh akandwanaho. Kati kitegeeza aba amaze okkenyigiramu. Oba omaze ogamba abantu nti bannange government oba state house oba first family esazeewo tulondo ono oba amagye gasazeewo tulondo ono kubanga ono mwana wa Jeno mulamba. Kakati tusigala tulina ebibuuzo. Kiboga eriyo golodi, Kiboga walabiseeyo ku mafuta, kyekyalabiseeko ekiboga okutuuka okutusindikira ategeera okusinga ab'ekiboga oba oli abo balowooza okujja okutabangula Kiboga yaffe. Okay, ndi ne Honorable Ssenjobe Junior omutunuulizi w'ensonga ng'onono musajja muna NRM naye ng'atunuulira okusukkulumane ku NRM nga tawolereza nsobi ze NRM wabula ate azoogerako kyekintu ekimu kyesiza okwagalako towolereza nsobi wabula ozoogerako batereze ensobi ezo eziba zoogeddwa kubanga tetuli bakuva mu NRM nkya ne NMC yakuvaawo nkya tukyali bato twagala tugizimbe bagamba nti emiti emito gyegigumiza ekibira kakati ffe tulina okugumiza NRM kyekibira kyaffe tetulina kabira wetugenda kugenda walala. Bannakiboga badde beekubira enduulu bwe munnayuganda ngoberera era atulaba nti gavumenti ya President Museveni bukyangejja mu buyinza buno Kiboga district bukyetemebwa ku Mubende district yafuna omubaka wa NRM omukyala Minister Ruth Nankabirwa n'akulembera for over 25 years. Nga ya mubaka wa Kiboga. Era omuntu eyamujja mu parliament okumusuuza omugaati gw'obubaka bwa parliament ye Kaaya Christine nakimwero mu nakibiina kya National Unity Platform. Ate mu Nakiboga. Omwana w'abasomesa ow'ekiboga. Era nga ye abadde agezaako ennyo okulaba nga at least yayagaza abantu baabwe bannakiboga okweyagalira mu kiboga yaabwe n'okugitumbula. So NRM mu kulowooza nti nno twandyeddiza Kiboga tugijje mu mikono gya National Unity Platform olw'omubaka onoomu ne basalawo ne bagamba nti General Salim Saleh tuwe muwalawo Desire Muhooza ajje yaba asiguukulula Kaaya Christine mu Kiboga. Kati nno bannayuganda badde balina ebibuuzo bingi bwe nkuleetako wano mu Kampala Central nga bagamba lwaki mu abanuupu mukutte David Lewis Lubongoya ne mumubuuse wabweri ne mumubuuse eno ku kika Bunyoro ne mumuleeta wano mu Kampala Central mutwagaza ki? Kati tubadde tukyali ku ebyo ate ne tuwulira nga ne bannakiboga bali ku nsonga y'emu General Salim Saleh obuuka otya ekapeeke wali factories zo eggulu n'obuuka eggulu gy'owangalira n'ogenda erwakitula gye bakuzaala n'obuukayo eggaluga gy'olina amaka n'obuukayo entebe n'okwata muwalawo omutusindikire ffeene ewaffe ekiboga. Ebibuuzo ebyo byonna biri mu Kiboga bibawuumya omutwe bibaleetedde okuba nga bibagwa mu bulago. Kaakati olina kwogambye nti ne baleeta David Lewis Lubongoya Omunyoro ne bamuleeta mu kibuga mu Central. Kankubuuza ekibuuzo Kampala Central yabaki eri mu Buganda. Kampala Central kuŋŋaanyizo ly'abantu bonna. It is a capital city. Yes. Nkufuna awaate wamma. Ne bw'oba ng'oli mu Lugwala, ne bw'oba ng'ova Kyoli, ova Nebbi, ova Ggulu, ova Kapukyolwa, ova Iganga, osobola okwesimba mu Central. Kasita oba ng'olinamu amaka nti muwanga. Kasita oba nga banna Central bakusiimye. Oyogedde ate akantu akalala. Kasita babanga bakusiimye. Banna Central nga bakusiimye kakati Kiboga kyanjawulo mukko. Yes. Kiboga district nga bw'olaba Kampala Central bw'eri district. However, Kampala Central eri mu capital city. Kuŋŋaanyizo lya buli omu. Kakati Kiboga district nga bw'olaba district endala zonna. Eziri eri ezeesudde. Ekyateekesaawo district zino ekigendererwa kyali kimu
kulaba ng'obuweereza butuuka ku buli muntu owa wansi ontegedde ng'olonda omuntu oyo amanye abantu abo bawangaliddemu era y'ensonga lwaki tulonda bakansalazi okukiikirya ebitundu byabwe okuyambako obuweereza okutuuka ku muntu wa wansi oli kikyentegeeza ntegeeza nti Kiboga ewagidde President Museveni ebbanga lyonna era tubadde twenyumiriza nnyo mu ebyo President Museveni byakoledde eggwanga lino ekimu ku byo kwe kuleeta UPE UPE bwe manenejja abaana bangi bagenda ku masomero omwana yagenda mu UPE olwaleero ng'etandika alina emyaka 26 27 25 okuddawa avudde ku university omuntu okubeera omubaka wa parliament ateekeddwa okuba nga alina senior 6 kitegeeza ki kitegeeza nti omuntu w'ekiboga alina omwana we gw'abadde aweerera ng'omwana oyo amusuubira okugenda mu bifo ebyo nze kye neewala kye kino situnuulidde kyabubaka bwa parliament kyokka ntunuulidde nti General Saleh bw'anaasiriikiranga amaze okutwala muwala we mu parliament ekiddako agenda kutuweeza mutabani we abeere kyamaniiro C5 ekiboga ekisanja ekiddako tulabeyo n'omulala gwa ekiddako jena ogenda kulaba ng'asindika muwala we addako awo abeere kansala ku district y'ekiboga meeya wa Kiboga Town Council addako bagenda kusindika musindike ave mu nnyumba emu kuza first family ekyo nze kyenvumirira ku dde wano Desire Muhooza bw'obanga oli muwala wa Salim Saleh lwaki togenda ne weesimbawo gye bazaala kitaawo lwakitula kale genda ekapeeka gyayina ebikulu n'ebyamanyi byakoze osomeko obusonzi dadi wange akoze kino dadi wange abakoledde lino dadi wange yabakolera na liri dadi wange abakolera na liri okusinga okujja okutawaanya ffe ab'ekibuga okutulumya emitwe ekiboga Desire Muhooza tolinayo wadde toilet gy'ogendamu ogamba otya nti ojja Kiboga okwesimbawo ekiboga sooka nabagamba asooka ateekewo omudaala gw'ennyaanya aweereze abantu ng'atunda nnyaanya okumala omwaka mulamba tumanye nti ennyaanya ze ennungi abantu bamusekendinga nti abeere MP oba abeere kansala Desire Muhooza talina yadde amaka mu Kiboga district gali luddawa gogamanyi luddawa nange nga buuza ggwe yeekumye wa Reverend Nkuusi weyapangisa oba yapangisaawo oba yekumya alindye okubanga ekikomera kya Reverend Nkuusi kibeera kigali kuva ku Mande paka Mande Desire Muhooza ekiboga tubuuza tumusanga luddawa jeno tubuuza otuweereze muwala jeno tuyambeko abaana abaffe bo bagenda kukola ki bagenda kuyola kasasiro mu Kampala bannakiboga tubuuza kibuuzo abazadde abalina abaana baabwe bo bakole ki basomera bwereere ekyo tutawanya kyekino twagala jeno abeere mwenkanya so no Desire okwesimbawo abantu bankwate bulungi abatalina tteeka lyamenye okwesimbawo ekiboga byanjawulo waliwo etteeka n'obuntu bulamu oyagala kutugamba nti ensamo NRM tekyalimu oyagala kuŋŋamba obuntu bulamu tebukyalimu katwerekerezeeko nabana abaana babanaku abaana babaavu abalimi ab'ekiboga abatali mu State House nabo katubayambe bagendeko mu parliament bakiikirwe ku baana baabwe bannange mbuuza kibuuzo Kiboga yo eriwo buli omu kuzanyiramu bwe bazannya omuzannyo gwa nakawunde mwalowooza nti Kiboga bannakawunde be bakyaliyo tetuli mu kategeera yadde kakati General Salim Saleh ateekeddwa okumanya nti abantu b'ekiboga nabo bantu bategeera tulina zi degree tulina zi masters tulina zi bachelor twagala tuzikozese bulungi benyumirize mu mugati gw'eggwanga lino nti n'abaana abaffe nabo gye bali baweereza eggwanga lino omugati gw'eggwanga Uganda gwenjogerako gwe guno tulina parliament n'abaana b'ekiboga bagendeko mu parliament bakiikirire abantu baabwe abamanyi ebizibu ebiruma abantu bannakiboga mbuuza kibuuzo Desire njagala ambuulire ampeeyo ku kyalo kimu kwagamba nti omwana wa gundi namutwala n'afuna omulimu mu kitongole bwekiti tusinziirire okubambye omwana wa gundi yafuna omulimu besibye ku Nakitende Saala Nakitende Saala yakafuna obwala DC obwala DC obwa deputy RDC obwa deputy RDC si Desire Muhooza yamufunidde nedda tugamba jeno Muwalawe kale ye muwe obwala DC tabusaana busaana bamuwe obwala DC ye ava mu first family bamutwale abeere ambassador wantu wonna wonna abeere mu State House yarabira State House yenene
yensonga lwaki tukubiriza abantu b'ekiboga Desire Muhooza nga bwagamba nti yawangula kaadi kubanga twagenda mu tribunal nze ngamba bigambo bino tulina abaana abeesimba mu kalulu kano bali mu bataano tusooka tukubira ettooki kati mu kalulu nga bwe ntunuulira Niyonshaba Jacqueline kansala ku district akiikira Muwanga ne Nakasozi Niyonshaba Jacqueline y'omu ye vice chairperson wa district ey'ekiboga Loda Nakintu yesimbawo abadde administrator wa NRM okumala emyaka 10 Nakitende Sala abadde kansala okumala emyaka 10 tulifenna Jamila Nakakembo munnakiboga muwala wa Muzeyi Sebbiti wano ebukomero tumumanyi Kempaka Patience naye tumumanyi w'ekiboga mu ddwaniro wakati awo ng'abaana batandise okunoonya akalu kaabwe oba ani yakubira jene simu oba jeno yakirota buloosi oba meeting bagituuza side ki nasindika muwala bwangu nnyo pop tuba tuli awo nga katandise omuwala n'atugwamu wakati awo kakati from the blue n'atugwamu kakati tugamba nti akalu oba abaana bano yabateeka ku bunkenke ku muntu gwe batamanyi azze n'amagye aleese ssente azigabidde abantu n'akyusa obwongo bwabwe mu kusaagirira bakyuka obwongo bagamba ani ono atazze nti muwala wa Jeno Salim Saleh bawa abantu ssente abantu ne bagamba tetujja kumuwa kalulu katuzirye naye akalulu mye katuzirye era kye baakola n'amanya nti akalu tebagenda kamuwa asaasanyiza ssente nnyingi kubanga gyazijja alina okuwera accountability kye yakola kye kino amagye ne gayingirawo bali registers bonna ne babagula ne babeera blackmailed Niyonshaba Jacqueline yawangula akalulu byonna wadde ebyo baabikola yawangula akalulu Niyonshaba Jacqueline nze si gwe nawagira mu kalulu nawagira Loda Nakintu naye Niyonshaba Jacqueline yatuwangula akalulu era bwebamala okulangira mu Desire ng'emivuyo gisusa obungi ne bagenda mu Niyonshaba Jacqueline n'agenda mu tribunal namuwerekerako ng'atuteyo okwemulugunya kwe sigenda nti kugamba nti bannange kakati nze nteekeddwa munnangirye wadde mwalangiridde oli nedda baleme kugamba nti teyagenze mu kakiiko kubanga pulezidenti yali akataddewo tubuuza ekibuuzo pulezidenti bwe yakateekawo nga kagenda kola amazima bwenkanya lwaki tekaafulumya nti Niyonshaba Jacqueline yawangudde kubanga yawangula obujulizi bwavaayo diara forms kati bano kye baakola kiri kimu amagye ne SFC erabikira mu kalulu ne DC's office ne DC's office banyakulako diara forms kuba agents ne bazibajjako era amagomero galinga ana gonna nga diara forms bazinyaguludde kuba agents kati bo balina ezaabwe ze bajjuzanga amawulire ne gavaayo nawane mulabaka tugigamba mulabe ku bufaananyi buno nakano mukalabeko nti mwana wa Jeno awo twakoma okutegeera era okusala okwageza okufuluma nga balaga omwana wa Jeno munna yayita kuonebwako munnange yalangiriddwa yayitawo mu butuufu kasita obujulizi bonna bwavaayo bagamba kimu mwana wa Jeno ono mwana wa Jeno bannange era ne tulinda okufuluma kwa results zafulumye ng'omwana wa Jeno yalangiriddwa nina kintu kyentunuulira Meya atera nnyo okugamba nti bino biranga nseenene bitulaga ku kigenda okubaawo mu 2026 naye ndi mweraliikirivu nnyo olaba ab'ekibiina ekimu abaana ab'omunju ab'omunda kuba mu NRM sisuubira kubaamu baana na byana era banditudde akakiiko kano ka tribunal ne kasalawo ne kagamba nti newankubadde ono omwana wa Jeno ne batutunuulidde kino ne kino ono awangudde ani akusasula ansasula olwombuuza wa tribunal ani akusasula era ani yakuteeka mu kalulu ani yakuwadde ekifo ekyo ekifo ekyo kyoliko ani yakikuwadde Jeno Yoweri Kaguta Museveni chairman wa muganda waani w'omukulu oli naye bineno bya mukulu waani mwogere mukulu waani Jeno Salim Saleh kakati awo mubeeremu akatoola abantu weewava obuzibu awo mubeeremu akatoola abantu kakati akakiiko bandireese b'e Kenya akali independent
akataliiko nti ono mumanyi ono simumanyi. Nekubuuza kibuuzo ani yalonda akakiiko ako akagenda okusala amazima n'obwenkanya? Bw'abanga national chairman president w'eggwanga lino muganda Desire Muhooza bamuyita atya? Abamuyita anko kati lowoozaamu awo akasimu kamu naye kati bwe kiba nti amagye gakwata zi DRA forms ng'essaayo olwaleero UCC amaze okubeera nga efulumya directive media houses ne bannamawulire mu abannakyewa abadde bagenda ku polling station 226 tebikola ki tebiriyo era tokkirizibwa genda covering agundi ezo wabula kugenda ku polling station mulinde ku tally centers olangirire ekyo ekiba kivudde mu kulonda ekirangireddwa kakati obuzibu tulina bwe buno bayi bantu abalabira okumpi gavumenti ya President Museveni yakamala kati emyaka 4 tuli fenna era mu myaka 4 abasinga obungi tubadde tukyali bato kati tukuze tubagamba kakati bwe kiba bwe kityo naffe NRM twagala kugiwangazaayo emyaka emirala meka? 4 olwaleero tuli mu kulwanira rights zaffe okulaba nga na NRM esigala ekyayimiridde olwaleero emyaka emirala meka? 4 abagiraba olwaleero bwe babanga balaba nti NRM eweddemu ffe tulaba NRM ekyayina supu kyekitukayanya ekyo naye tulaba nti supu baagala kumuyiwa abamaze mu buyinza buno emyaka 4 mu NRM ndowooza balaba NRM eweddemu supu nga baagala ekome ku mulembe kati ffe tugamba NRM tukyajagala ewangaali mu Uganda wano emyaka emirala meka? 4 ku myaka 4 mu maaso nja kuba nyina emyaka 8 nanga otandika okukola byenjagala oba ntegerekeka kakati mu bufunze tetwagala buvuyo buno bwonna tulina kitwagala okugamba jeno jeno Salim Saleh tulina kitwagala omugamba Muhooza Desire bw'aba yawangula akalulu mu mazima n'obwenkanya taleeta mundu Kiboga mukaabonna taleeta magye Kiboga mukaabonna kubanga tuli bakambwe luutu eno kyennalaba ekiboga wa linda katono tuli bakambwe luutu eno duli twali tusirise twalowooza nti owange babodegaadi nga bw'abazizzaayo obanga bwe twogedde ennyo banazaayo omwana waabwe ne bagaana omuzaayo kati tuli mu kulwanagana n'omumpembe gwe tutegeera obuki obulungi nkufuna bw'abanga muwala wa Jeno Salim Saleh ffe nga tuli baana b'abalimi tuleese independent niyo Nshaba Jacqueline eyawangula akalulu nako kongereko eyawangula akalulu mu primaries ne batamulangirira ne bamubba akalulu nga bakozesa erinnya lya Jeno Salim Saleh taata w'eggwanga lino ne bakozesa buli kyonna kye baayagala okukozesa tumukomezzaawo nga independent tugenda mmuwagira abeniyara kati mufuuse ba independent tugenda mmuwagira mufudde mu munnamu anti ekibuzo kye kino mu parliament eriyo ekifo ky'aba independent kinene ddala kitegeeza noono waffe ajja kutuulanga awo banakwana mukwane adde ku layini ya NRM gyalina okutuula bwe kiba nga ayingiridde kuba independent nga takirizibwa kutuula ku layini yaba NRM anaakyuka eyagende mu bya NRM kubanga NRM ye yaffe kati jeno tubuuza ekibuuzo NRM otusindikiriza tukole ki ffe tukuwulidde kitugenda okukola mpozi onatugamba ekikyo kyopulaninga ffe tupulaninga kino era kyetwamaze dde okukakasa niyo Nshaba Jacqueline ewangula akalulu tumukomezzaawo ate we are sure 100% tugenda muwagira era agenda kuwangula akalulu si kyo Kiboga baleete bomu bagikube Kiboga abantu bonna baggweewo naye kitali awo Desire akulembera ebitooke n'embwezi n'abazifisseewo n'enkoko n'embaata naye nga sifa abantu abakyali abalamu mwe mukiganye tetujja kukiza Desire kutukulembera Kiboga wano Tukooye Ejoogo tasobola eri Ejoogo alitwale ekapeeka eggulu ne lwakitula so si Kiboga ife ab'Ekiboga kale tusenguke batuwe protest ewaabwe muba mudda tudde lwakitula
akatudde lwaki lwakale ebyo temugenda bikkiriza bw'oŋŋamba nti ffe abaana abaffe basomedde bwereere olwaleero beeyaguze lujjo olwaleero bo babeera obubeezi ng'aba first family buli kafo konna be baagala bakatwale soko kiddemu ekyo bwe kiba nga abaana abaffe basomye kati basomere bwereere nga buli kafo konna konna akali mu kiboga nga state house ekanonyeeyo ekiboga be bakatwala obwa kansa tunatulyawo bakiyapason tunatulyawo nga babunonye abaana abaffe beyaguze lujjo tetugenda kkiriza jjooga eryo omuluguba ogwo mu luganda otufuukuba mu lugube kino bakisusiza omulugube jeno tusaba atuyambeko ekintu kimu atuggyeko muwala wa mutwale ekirungi kiri kimu talinayo wadde fuuti 2 bwona bwa okugifuna genda gigula nkya wenviideo tannagigula andage ku ndagaano eyo emulaga nti kale nagula wano andage ku ndagaano eyo waneno kusaza 45-2 emu ku emu fuuti emalanza okugirabako nti okakasa ogambe nti mu bufunze Jeno Saleh asaana yeebeereremu bw'abanga akyayagaliza NRM emirembe tetuli baana bato tuli basajja bakulu batuweeredde tusomye tukuze tugamba Jeno Saleh bw'abanga akkiriza nti NRM ajagaliza ebirungi tumusaba akkirize atwale muwala wa mujje ekiboga oba Jeno Saleh yagenza okulaba nga Jacqueline munafu nnyo bwana agenda mu kabona tajja sobola Kaaya Christine yava mu America Muna Kiboga Kaaya Christine yava lwakitula ate yagenda n'okujja wano nga waliwo aguumidde nankabirwa myaka 2 mwegi Kaaya Christine amaanyi ge gabadde mu bantu nga niyo nshaba Jacqueline bwe bamuyiiridde obululu amaanyi ge era gali mu bantu agadize gali mu mundu so mu bufunze twagala bwenkanya ab'ekiboga bannakiboga baagala bwenkanya twagala bwenkanya tetwagala jjoogo tujoogeddwa nnyo nga mwakamaliriza primaries nalaba bannakiboga era bwe nayitanga nga bagamba ku kino kye mutukoze okutubba akalulu emisana tukubwe muti tugenda kulonda Kaaya n'ente tuzironderemu n'enkoko kakati ago bwali busungu abantu twogedde nabo enkiiko tuzituuza emisana n'ekiro nkadde mwako kaako gaali maanyi g'abantu bwali busungu enkiiko tuzituuziza emisana n'ekiro twogera n'abantu temunyiiga nnyo owaffe ye niyo nshaba Jacqueline yawangula abaawagira enkambi zonna tumaze obbakuŋŋaanya bagenda kuwagira niyo nshaba Jacqueline Muhooza talina agenda muwa Muhooza bamuwa bululu mutwalo gumu kakaaga niyo nshaba Jacqueline ne bamuwa obululu 9 plus lota na kintu ne bamuwa kakaaga plus bwe bamuwa oba bwe balonda obutuufu babawangako buwi bwe baagadde bwe baagadde naffe ne tukkiriza mubawaddeko bwe tugatta obululu bwe babawaako buli emitwalo 24,600 Muhooza ayina mutwalo gumu mu kakaaga mbaliraamu awo ekibalo ekyangu ennyo ayina akalulu ekiboga bebakola ki beetaaga kuyamba bagatta bubi bayambibwe mu kintu kimu bw'omanya nti omuntu ono talina maanyi muveeko lwaki okakaatika omuntu ku banno ne makulu kyagali mu kuleeta omuntu n'omusa mu disitulikiti gy'atalina kuba kweyagaliza kubanga mulimu ebintu bye twatunuulira nti bwe twalaba pulezidenti ng'akwata first lady okumufuula minisita w'ekkalamojja twagamba kale mutuufu nti abantu b'ekkalamojja badde bakyaliko mabegako naye nga tusuubira okuba ng'ate bwe yabalekera nti era kale naye ate bannakiboga abatuuse ku ssa ery'okubeera nti Kiboga ebadde n'omubaka wa palamenti nga wa NRM okumala emyaka 25 obasigamu otya omuntu atali mutuuze mu bbo Desire Muhooza bw'abala bakibakola kituufu bamutwale Teso bamutwale Nebbi bamutwale Lira bamutwale Arua bamutwale Gulu gyaba abeera nedda gyaba yeesimbawo labi yeesimba eyo bali basajja bagezi n'ebisoba bijjayo emigo bagijjayo tebayinza na kukkiriza kumuwa kazindala kweyanjula naye balinamu ejjoogo ly'ab'ekiboga batulaba ng'abaana abato abaganda bwe mutyo mwekiriranye nedda mukulu temulina kye mugenda kukola nedda ssebo temulina nedda ssebo olina ky'osuubira okukyuka
kino kigenda okukyuka Bana Kiboga betegeerera bagenda kulonda omwana owaabwe Desire Muhooza tubuze ekibuzo gwe ani kitaawo Jeno Salim Saleh ekibanja kya Jeno Salim Saleh Kiboga kiruddawa we mugenda obuuliza omwana nakyo kikulu kino Kiboga ffe twagijja mu mannyo g'empisi n'oteekawo twalwanira wano n'otukolerayo ki ekiboga emirembe gye muliko kulwana kwaffe n'otukolerayo ki ekiboga nabateera wano factory Kapeeka abaana b'ekiboga baggwera wali eri Bulemeezi Kapeeka eri mu Kiboga mulirwana wammwe Kapeeka eri mu Kiboga mulirwana wammwe abaana bava eno wammwe ne bagenda mbuuza Kapeeka eri mu Kiboga si mweri lwaki tebiteeka ekiboga ab'e Kapeeka ne bagamba biri Kiboga nkufuna kati eryo Ejoogo tugamba nedda Jeno nona muwalawo bw'ogaana okumunona oba okotogedde President Museveni tuyinza n'okulowooza oba wamukyawa naawe muyinza olowooza nti ne Jeno Salim Saleh yakyawa ne mukulu ayinza okuyamukyawa nga tetumanyi kubanga kino ekikolwa ffe tumwagala President tumwagala naye bwe tulaba ate ng'oleese omuntu kutukyankalanya kitegeeza wakyawa taata wakyawa President waffe buno obumulumulu obuli mu NRM bwe tulaba nga ekiri erw'emiyaga Ssekikubo alinga bwe bapushinze nadda wabweru agamba ngenda kujja ndi independent Desire oluze ekiboga nakuba Jacqueline ekikono Jacqueline ali bweru agamba nzija ndi independent nga sibe bokka abagenze mu tribunal okubeera nga beekubira omulanga ne batafunayo buyambi kakati lweshande ne Ssekikubo baawa bonna ate lubeerwa emiyaga naye nga baana bamunju konsaani yaffe yeeno tetuli nnyo kugamba nti ani yeesimbyewo ne tukomaawo naye tugamba gwe yeesimbyewo oli wa ku kitundu okwo omanye ebizibu by'abantu baffe otuwanira kitaawo ki kyatuzimbidde ekiboga yandi tuzimbiddeyo kakampuni akakola obumasu bw'emmese ne tumanya nti kakampuni ke katukoledde bulungi nnyo emmese zatwaza okuba mu kiboga ye lwaki tamututte kyankwanzi talina wali masodde ekyuma kyagundi kyakasoolirwa weebale nnyo bye tugamba ebyo byonna byonna lwaki kiboga amutwale gy'amaze okubikola so si gy'asuubira okubikola kubanga garanti tetumuyina garanti tukola ki tetumuyina twagala abaana abaffe bagende mu parliament boogere ebigambo ebigenda okuluma abantu baabwe kyekitawanya ekyo kakyokka era nkubiriza Bana Kiboga Desire Muhooza ne bw'omulooto obulosi ng'ogenda mulonda situka okisaze mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekirooto ekyo kirooto kyantiisa ekyokulonda Desire Muhooza kirooto kyantiisa mbakubiriza temulonda mu kyalo oyo kirooto kyantiisa bannange okuloota ng'omuwadde akaluluko ekya NRM okubeera ng'essaawa y'olunaku olwaleero ekifaananyi kye Jeno Salim Saleh kiportrayingiddwa mu Kiboga district kirina kyekigatta ku NRM mu Kiboga oba kigitoolako ne kakati kitoolako ku NRM lwa nsonga nti luutu eno aba independent bagenda kubeera bangi abawagidde owa independent amaanyi g'abantu gagenda kuwagira wa independent ontegedde amaanyi g'abantu gagenda kuwagira independent amaanyi ga RDC ofiisi ye neya diso bawagire president bawagire NRM balinga munana bokka nno bebawuddiisa president tuli b'amaanyi mu Kiboga ne bakozeemu ki bamuwuddiisizza bakoze eki mu Kiboga ne bwe basula bapangisa bonna benjogerako abo bapakasi kakati omupakasi nze tanzijja ku mulamwa bukya kumakya ne bamukyusa ye nagamba Ddumba RDC abadde ng'akola obuvuyo ekiboga namuga bagenda kukyusa gwe otulekere Kiboga tugina mu resiiti tetugenda kuvaawo wano waayita nga bakamala okulonda waayita ennaku 2 bamutwala kati mpigi gyali ne mukwese mugamba sebo ojjukira ebigambo bye nagamba kati oli ludda wa kati okyali Kiboga ne mujjukiza ne Kiboga ffe tugina mu resiiti tetulina wa kugenda walala bakyayinza n'okuyamba ne bakutwala eggulu Jeno Salim Saleh gyali nze Kiboga kwensigala ne bwenfa leero banteeka wali Kiboga bwe bakuteekawo nga bwe mubuuza mu bufunze
tuyomba tuyina ensonga tunyiga tuyina point tugamba General Salim Saleh Kiboga tuleke twetegerere atuleke abaana abaffe gye bali basomye Muwalawe tetugenda muwa kalulu niyo shaba Jacqueline tumulesenga independent tugenda muwagira amanyi g'abantu gagenda muwagira ate kogenda mu parliament akaluka fibakabba naye tusaba bana Kiboga mbakubiriza mwebereremu mulonda abaana abamwe mulonda abaana bemumanyi abagezeseddwako omuzanyi w'omupiira baba mugula olwaleero enkeera tagenda mu kisaawe basooka mugezesa Desire ajje Kiboga amale emyaka 5 atunde ku nnyanya abeere kansala ayoze ebintu mu hoteri emu ng'abikola bulungi tumanye nti oyo muweereza muki mulungi neyanzeege wabula ekitali ekyo terikola ki kumukombya kalulu musazeewo twakimaze ekyo Bana Kiboga muli batefutefu okujemera General Salim Saleh ne President Museveni Kaguta nga atugambye eki mulondo omwana ono jeno tannakyogerako twakimusabadda kubanga yayina ki okay kano kalowoozo omwana ya General Salim Saleh atuyita atugambe kaakati bannange mbasaba mulonde muwala wange tujja kulaba ekiddako tukomewo mu bantu tubagale bannange yagambye yagambye naye yasirika wabula ate ffe tetubiriimu yakola atya yasirika kati tugamba bw'aba yasirika kitegeeza yenyigira mu meeting ereeta MP Kiboga yenadde ebbali yajenyigiramu nayendoosinga yensonga lwaki n'amagye galabikira mu kalulu n'ofiisi ya RDC neya diso zibadde mu kalulu k'Ekiboga munna Kiboga ali eyalaba era ng'atugoberera nnyo ayagala nnyo ebigambo byo era abiwuliriza omuwa bukakafu ki oba assurance ki nti bwe tunaagenda mu kalulu ka bonna tebagenda kabba ate era ofiisi ya RDC tegenda kuddamu kenyigiramu wabula amagye ne SFC tebagenda kwenyigira mu kalulu kano kukuba balonzi akalulu k'omulundi guno kalala mu lwansonga ebintu bibiri ekisooka luli twali tudiiringa n'omuntu gwe tutamanyi kati tumutegedde abaganda bagamba nti eyali alumiddwa ku musota bw'alaba omugugu akola ki adduka kakati luutu eno tulabye omusota we guli mu ntamu tugikube enbaziyiike oba tuleke omusota tugulire mu ntamu wanjisebo tusaba ekintu kimu NRM si yakuva Kiboga tetugenda kuva mu NRM olwaleero tujagala kubanga ye party yaffe tetugenda kuva ku President Museveni kuleka kumuwagira era tubagamba President tugenda munoonyeza akalulu n'okamuwa tukamuwe naye tubagamba Muwalawe tetugenda muwa kalulu wanje taata tutwala wa independent mu parliament temugenda kukkiriza mpozi nga je navuddeyo ne statement n'agitugamba ne tukomawo mu bantu ne tubagamba oyinza kakasa otya omuntu nti togenda kuwa muwala wa General Salim Saleh kalulu naye nga singa olunaku lwandikedde ku makya ne bagamba nti tulese General Muhooza ng'omukulembeze w'eggwanga era yeesimbyewo ku ntebe ennene nga wandimuwadde akalulu General Muhooza sinnaba kwagala kumuteeka mu nsonga zino lwa nsonga sirowooza kubuuka lutindo lundi mu maaso nga wakyaliwo olukyandi wano okumpi olutindo kamalirize luno olundi wano okumpi ndaba olwenkeera ate kati olulimi lwenkyali n'olwaleero lwakutegeeza Desire addeyo ewa kitaawe gye bamuzaala oba gyakoledde ebikulu n'ebyamaanyi kubanga talina tteeka lyonna lyabamenye okwesimba awantu wonna kasi agenda n'asonga busonzi bannange kino tewali problem. Bannayuganda babadde mu mbeera ey'okwemulugunya naddala banna Kiboga nti ffe bwe twogerako ng'embooka evaayo ng'evuga bwe twogerako nti gwe mubakwadde assurance ki nti omuntu ono tagenda kukozesa amagye gano okubeera nga afutyanka abantu baneeno n'okubanyegereza Jenno ate nga ye president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni gwe mmanyi obulungi takkiriza violence era y'ensonga lwaki mu kalulu kano akagenda okuddako tulina insurance nti akalulu kabyabakama Desire tagenda wadde okufuna obuli w'ekkumi Ekiboga nkikuddiremu nga yalina kadi mama nzaala nkikuddiremu kino kadi erina violence
violence ye Kiboga bagikoze lutu eno ne bafutyanka abantu nkubuza kibuuzo giso nga ye giso nga va mu ofisi ya kakana bukakanyi wakyaliwo muwaatwa ensolo ku kizigo kweri akalulu akafa ak'ekiboga kaniyonshaba Jacqueline kubanga ye yakawangula kijja kitya okulaba nga First Family egenda yepimirako nekwata office ku office ne babanga zonna baagala bazokupayinge bazo kweyagaliza okususse kwegamba bannakibuga bagenzi mu maaso n'obanga babafuula nti serwajja okwota kweyagaliza okususse kati kugenda komaddi ejoogo lino ligenda koma mu kalulu kano bannakibuga mbakubiriza temukkiriza joogo ly'abantu bano Desire Muhooza temukkiriza joogo lyabwe kano kabonero kano bakanyuza akayinja kati akaya tukakwate tukabaddize mbagambe akayinja kamwe kaako tetukanirize ekiboga esebo munnakiboga alaba ali eyo bwe muba muleeta Jacqueline kipya kyere ekyo ekyenjawulo ennyo kye mugenda okubeera nga mukola era kyoyinza otubuulira kati akalulu kwamuligo tugenda kakuuma tugenda kola ki kukakuuma munakakuumisa Kaaya Christine agenda kukuuma akake niyo nshaba akuuma akake tuli fenna kakati awo omumpembe ayagala okubba akalulu owulire ekigenda okuba ekiboga ngo Kaaya akake niyo nshaba akuuma akake omumpembe ayagala okubba akalulu owulire ekigenda okubeera ekiboga temwagala kuttisa abantu nkugambe bwe nti mpuliza bulungi nkugambe bwe nti akalulu president gwemmanyi takkiriza mukubba akalulu takkiriza mukola ki mukubba akalulu anti nze gwambe bwe nti ye nga ye jenso yayagadde okuteeka tribunal eno neremererwa okukola omulimu tayagala kubba akalulu kaakati Jacqueline agenda kukuuma akalulu ke niyo nshaba Jacqueline Muhooza ayagala okukabba kubanga ne Kaaya agenda kuba akuuma akaki akalulu ke omumpembe twagala tulabe nga bwabba akalulu owulire ekigenda okuva ekiboga awo tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom yenzadde niye batuusaako ensonga zisemasonga ndina omukulu amanyikiddwako obulungi nga omwami Ssenjobe Junior tumulaba nno ofaanana Dr. Ssenjobe owa Beaver Organic ono muto wa Dr. Ssenjobe owa Beaver Organic bwe nina olunaku olwaleero ku set nga munnakiboga omutunulizi w'ensonga munnabyabufuzi omukukunavu ennyo nnyini ddala atabirabira ku levo ya wansi wabula ne waggulu ate era n'okwetoloola ensi yonna olunaku olwaleero mbadde mulina era nja kwegera maaso n'okubeera nga nneeyongera okumufuna bw'obanga nekyoyagala okwogera wendi okubeera ng'okituusa ku bannakiboga kino kyekisembayo ekyange mbakuutira nga mbeegayirira mutandikewo omusingi omupya omulungi temukkiriza musingi guno gwe baagala kututeekako ogw'okutuweereza buweereza abantu ng'abaana abaffe weebali be tusomesezza gwandaba olwaleero ogenda kukotogera omwana wo ng'otta akaluluku ng'okawaddiza ya Muhooza gw'otamanyi gy'ava ye ng'akugambye nva wa General Salim Saleh mubuuze ekibuuzo ekibanja kya General Salim Saleh ekiboga kiri ludda wa bw'aba talina ansa mugambe genda osooka onoonya ekibanja kya kitawo gye kiri yoba weesimbawo bannayuganda mwenna mbakubiriza mwebale kukola mbasaba mwebeereremu nyukuta ntono nnyo mwebeereremu nkiddamu bannakiboga n'eggwanga lyonna mwebeereremu Uganda yaffe tulina ffenna kugabana ku national keeki y'eggwanga lino yaffe ffenna bannakiboga so si y'abantu ba lubatu ate abali waggulu mu buyinza nedda abaana baffe aba wansi bateekeddwa okubeera obulungi nabo okwagala ensi yo teri akikukaka naye ate nga kyabuwaze by nature weyagalire mu Uganda ng'oyagala ensi yo ku mutima toganya ekyo kyonna ekitabangula emirembe ekitabangula eddembe ly'omuntu oba olinyirira eddembe ly'omuntu omulala yenna ebyo tubivumirira twagala ensi yaffe Uganda
kubanga nnyaffe Uganda we tuli leero n'enkya we tujja okubeera ne bwolifa we tugenda okuziika wabula kyamakulu nnyo bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno n'oleka ensi ng'etambula ate nga bazzukulu bagyeyagaliramu nga bajja leka nabo omukululo bagambe nti taata we yava yaleka omukululo. For God and my country, I wish you the best. We meet in another story. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.